Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero njagadde tutunuulire ennanda eno. Ennanda nnungi nnyo njagadde ngibalage mbalage n'eki ky'olina ogikozesa. Ennanda eno egenda kukuyamba ku nsonga y'okukyalira ensiko ku nsonga y'okusika abalongo. Ennanda eno egenda kuba ekuyamba bulungi nnyo nnyo nnyo. Bagiyita ennanda nnungi nnyo mu kusika oba mu kukyalira ensiko. Ndowooza mubitegedde abakyala, abaana abawala. Kati ennanda eno gy'olaba ennanda eyo ekola bulungi nnyo ku mmwe abaana abawala abatandika obutandisi. Eyanguya ekola bulungi nnyo 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 ku mmwe abaana abawala abatandika obutandisi. Tugeze ng'oli myaka 13, 14, 15 paka 18 egenda kuba ekukolera bulungi nnyo 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 ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Ate ng'ennanda nnyingi erabika kwega kyekintu ekyasinza okubeera ekingi ewantu. Okitegeera kati nkusaba gw'omwana omuwala ofune ennanda eyo bulungi nnyo nga bw'ogiraba, ofune obukoola obwo bw'ennanda obulaba, funa ebikoola by'ennanda oba obukoola bw'ennanda. Tandika okubeera ng'obuyenga mu ngalo bulungi nnyo, buyenge mu ngalo bugonde bulungi nnyo. Bw'olaba bigonze nga bw'olaba awo obiraba ndowooza bwe bigondawo ebityo tandika okubeera ng'obikwatamu nga bw'osika. Okitegedde nkasa obiyenga ne bigonda beera ng'okwatamu bikwatamu nga bw'osika, bikwatemu nga bw'osika. Kigenda kuba kikuyamba ggwe omwana omuwala ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Kikulu nnyo, kikulu nnyo nnyo omwana omuwala. Ebintu bino ebiseera ebisinga mugaana okubikola nga mukyali bato wano nga mukula bukuzi, mugenda ne mugayaalamu abaana abawala. Kale abamu muba temubitegeera, naye kati ennaku zino intaneti egezezaako kwegamba okubalaga ebigenda mu maaso ku nsonga ezo, naddala ez'okwekolako saaviisi mu ngeri yonna, bintu byonna. Kati n'ekyo eky'okukyalira ensiko kirungi okikoleko ng'okyali muto, kwega kijja kuba kikuyamba. Buli w'okola ekintu ekyo ng'okyali muto kiba kikuyamba bulungi nnyo, kwega tojja kumenyeka ino ng'okuze. Kuba ebiseera ebisinga osobola okugaana okukikola ng'okyali muto ggwe omuwala n'ofuna omusajja ng'abyagala, kati n'otandika okubeera ku buzibu. Ekyo nkikubuulira kuba abasajja babisaba. Abasajja bo tebasiba kusaaga. Omusajja asobola okusaba ekintu nga tamanyi kya mugaso ki, kirina makulu ki, nga tabimanyi, naye nga ye ekikulu afadhali ayagala akitundeko obutunuzi oba akikwateko bukwasi. Mukitegeera kati n'olwekyo mu abaana abawala abato abakula obukuzi musaanidde mubeere nga mukyalira ensiko oba nga musika abalongo abo. Bwe mukitegeera mu abaana abakula myaka 14, 16, 17. Ate munnanga abaana kwe bali kuno ku channel eno eyitibwa Kyayiti, kuba ogenda n'olaba omwana muto myaka 14, 15 ng'abikubuuza engeri gye babikolamu. Kati n'olwekyo nkimanyi bulungi nti abaana babeerako nnyo ku intaneti, ddala ku YouTube kuno nga banoonya ebyo ebisobola obbayamba nga bakula. Kuba babeera batya okubuuza bazadde baabwe ebintu ebyo. Ekyo nkibabuliramu abazadde, abaana babiraba ebintu bino ne bakubuuza kino kiri ku nsonga ezo ez'okukyalira ensiko. Kati n'olwekyo mu abaana abato abakula kikulu nnyo njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba nga lyanguya ate nga teririna buzibu bwonna. Eyo ennanda nnungi nnyo egenda kukuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Kola bw'otyo. Ekintu ekirala kye nsobola obbabuulirako mu abaana abawala nga oyagala okukyalira ensiko, kusookera ddala weeteeketeeke bulungi. Omanye nti kankiwe wiiki 3 nga nkola ekyo, nga buli kanaku okwatako, buli kanaku osika, kijja kukuyamba, zijja kuvaayo. Kiwe wiiki 3 ng'okitaddeko amaanyi. Olaba kitandise okuvaayo, genda maaso n'okusika, genda maaso n'okusika, kuba abalongo abo si baakusaaga. Tosobola basikira wiiki emu oba wiiki 2. Mukitegedde kati muba muzisika. Kino kye nnyinza obbabuuliramu abaana abawala, fuba okulaba ng'ozisika ozigaziya bulungi, kwegamba zisike ng'ozimalayo bulungi nnyo, zibeere ngazi, kwega zibe nga zisobola okugattawo bulungi. Kijja kuba kibayamba mu maaso eyo nga mukuze. Kati kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 847 34.
0 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba mbaddamu bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.